oyinza ogenda kulanga muyimbi ki saamumugamba kubanga yasinga olugambo n'enkwe n'okugeya Balamu Balugahale. Kaakati nali ngisazizaamu nga tegenda kubeerawo naye nze obulamu bwange saagala muntu mugagganyigiriza mwavu, saagala muntu yenna akozesa amaanyi g'alina oba amaanyi okunyigiriza omunafu. Oluyi Palaso lwe yakuba Alien Skin nali ku buliri ne mpulira obusungu nga nzijjudde, n'essimu yenze nali sigirina ninginoonya kuba mbadde nze njogera na maneja we ng'omuyimbi mbadde sina simu naye nga maneja we nkola ki njogera naye. Konsati eno neŋŋamba kanjiteeke mu kooti y'abantu era bwe nateekayo posita abantu ne balaga nti nabo ekikolwa kya Palaso kye yakola obujoozi obwo baba kamiliyoni bwe bakola abavubuka abo obujoozi bwabwe obwokumanyira abantu n'okukola obubadde obw'ekijega nga tomala kunafuya muntu okukola nga gweyagala ekyo kibeere waggulu. Yamaliriza olwo Luyi Palaso mu kaliya ye mu by'okuyimba agenda kukyewuunya kye yakola ekyokukuba omuyimbi n'okuba omuntu munno kya bujoozi nnyo. Era Palaso omusajja gwe bayita Alien Skin wadde abadde alina amaanyi oluyi lwa Palaso tetujja kulusanyukira kubanga ekigendererwa kye tekyali kya kufuula Alien Skin ow'amaanyi, yamukuba mukkakkanye. Era omwana ono okumanya alina amagezi Katonda akyamuteddeko feva yagaana okukola ensi yonna kyeyali esuubira ng'agenda muddiza. Era abakumukoonako singa essaawa zino atambula ne drip ku mukono. Palaso singa essaawa zino atambula ne drip ku mukono, Alien Skin abakumukola ki abakumukoonako ati naye Mukama engeri gyali nti ayogerera ku bantu be abalangibwa obwemage yamwogerako n'atamuddiza. Era kooti y'abantu n'esala omusango gw'ogenda okulaba olunaku olw'enkya ku Freedom City wano we tuyimiridde. Kyenjagala okugamba essaawa zino eno konsati kutunda Federation namba mwendinga President bayogera tewaliwo n'omu asobola kuwakanya. Keti event yakoze ku byensimbi Emma Promotions yakola ku gurawundi mu nteekateeka zonna. Jimmy naye ali omu mu nteekateeka. Broadway Promotions naye mwali. Omwami gwe bayita Bajjo Alfonsi oyo twamusindise waggulu wali ku luleereetu. Era ensonga azitembeeta bulungi nnyo nga bwe mukiraba. Kino ekivulu kirina bapromota abakiri emabega kituufu kubanga olw'ensonga tetwagala muntu anyigirizibwa. Federation yonna egaanye okubeereramu omwana ono. Federation bw'obanga ozze nga olina ekigendererwa ekirungi eri music industry olina okubeera bonna ne supporting abayimbi bonna. Naye bwe twogerera Federation teri mabega wa Alien Skin. Balamu ekibiina kino kinafuiza n'akikubira ddala kamera yakivuddemu. Kino kikolekala gwe nga Abitex president wa bapromota. Kino kankikugamba okuva n'olwaleero. Eno Federation yaffe gye tulina nnene nnyo. Tewaliwo muntu alina maanyi livaamu n'enafuwa. Ofuna bulungi eno Federation kankibagambe ku mpewo. Tunuza bulungi nnyo kamera. Eno Federation esobola kuwanga ng'ayogera kibiina n'akasajja akemba nga tekagiriimu. Federation esobola kugwanga Keti event tagiriimu. Federation esobola kugwanga Keti Emma balunywa nga tebagiriimu. Naye bebanga tukyalina ttiimu nga tukyatambula. Federation terina masobola kulisu. Balamu olunaku lw'ejjo yakoze interview n'agamba olina olugambo. Yawayamu naawe n'omugamba nti abaana wabawe 15,000 bagende bakyankalanye erihaso ya Palaso era obuzibu bwe bwava. How true is that? Kati omusajja gwe bayita Balamu Balugahale muto wange. Manyi Balamu Balugahale ye muntu asinga obunafuusi mu nsi era ne mwenale mu tebamwagala lwako tebana kyakukola. Yasinga olugambo. Tomukubiranga essimu. Bw'omukubira essimu aba alikodinga. Bw'omukubira essimu ebeera mu lawudi. Bw'omukubira essimu Balamu Balugahale aba akutaddeko n'omuntu omulala. Omusajja gwe bayita Balamu Balugahale yannema okutegeera. Nenga bikiri nti Mukama akira bukizi ku makya n'agamba gufuna ssente. Ensonga lwaki azirina. Naye singa okufuna ssente kwavanga mu ntegeere y'ekitabo Balamu kyali badde na ssente. Mbu bapromota mwateesa tewabaawo promota akola ekivulu ng'omulala ataddeyo gwe pulezidenti kennyini. Kyenjagala okugamba mu Uganda abadigize bali miliyoni namba. Ofuna bulungi bw'otunuulira obuwanvu obuli erugogo n'obuli ku Freedom City tewali wayinza
kubuusa munne kyetwayogerako ewakuba nti yakitegeera yali mu bintu bye bya MK project twagamba omuntu otegeka otya ekivulu ku kalenda n'otegeka n'ekivulu ekirala enateete ku bitaala ekyo kyetwali twogerako kuba Kenzo yayimba ku kalenda emakinde ku Easter yali Easter ate n'agenda n'ayimba enateete era bonna ne basalwa distance gye twali twogerako n'olwokuba nti omusajja bambi Omunafunsi ng'enkola ye Omunafunsi bwe tujja tukwatako naye agenda kubutegeera olunaku olw'enkya nti Balamu balugahale mu kazannyo kano tusobola kumpangula njagala bakamera bakikugambe mu kazannyo kano Balamu balugahale mubeera wakubiri Abitex mbeera namba emu aporomota mwegassewo likodi okulanga ekivulu nga nine ttiimu yange Ket event nga ndine Balunywa event nga ndine Omunafunsi bajjo ennaku 4 angoni first ene concert egenda okusinga okubeeramu abantu ndi bategere nti bagenda kujja nitubategekera eno wano waliwo space endala bulijjo tebeerawo Freedom City tugudde emiryango gyonna wonna woyagala wogenda Balamu mu nsi sente sikamala byonna kubanga singa yali kamala byonna President Smith alina kibuuzo katubuuza Abitex nga tumaliriza olutalo lwa byabufuzi mbuno gwe owanu kwantwalira nsogereza kakati kyenjawala okugamba kooti y'abantu yennyini tebeeramu mulamuzi kooti y'abantu besalangawo oba olwana na Katonda ayogerera mu bantu essaawa zino zibukyaŋŋambaawo sirabangako maanyi gali ku TikTok agamba tuli mu miliyoni namba abantu bandaba kyenkugamba kiri beekiti Allen Sikini Irene Sikini Kimenke erinnya olyogedde otya namusanze ng'ali alina waali ne ttiimu yange nemukwata nemuteeka ku kasolya waggulu nti tulina kubeera wano public holiday kademu amafiina onyumya biki nvudde ku ttiimu banage yoyo omukulu